Mulio bana abasoka baliyo abagweri baliyo mwebali irala mwebale ino kwagala nsi yammwe mwebale ino kwenda enjira ndidi monambi aye mugumye bonaye tuli mwidi nti bano abasaada bagezezaako okutulemesa okujayo muli bagezezaako ino batulobera okuyita mu njira enungi bona gye batusindise aye babaale tebaidi tinaye batusindika tulinayo advantage singa tebatulemeseza kuyita mu gali amakubo amakole twandisobodde tutya okulaba embeera y'amakubo eri mu Busoga. Gye buvuddeko twali tugenda ku mwalo ne batulemesa ne baggala oluguudo kubanga baali tebaagala tugendeyo ne kamera zirabe embeera y'abantu gye balimu be bagobye ku nnyanja. Kati tebaagala tugende ku makubo amanene, tebaagala tuyite mu bibuga kuba abantu bajja kubayo bangi balage nti abantu bonna mu Busoga baagala nkyukakyuka. Kati kyebakola batusindika mu kyalo kubanga tebaagala tutuuke wali abantu, naye buli kintu dikiteta kyakola ekiseera ky'okugenda bwe kiba kituuse buli kintu kimukuba. Batusindise mu kyalo tuleme kusangayo bantu labayo bagezezaako tulemesa okutuuka mu bantu naye nga ffe twagala kulaba kiki kye tusobola okukolera abantu b'e Busoga. Bannange mulabye amakubo, mulabye luno oluguudo. Busoga ngagga nnyo 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 nnyo. Gano amakubo gonna ge mulaba, amakubo gonna gano go tosobola na kuyitamu. Gano amakubo gali ku road network ya Uganda. Ne tebagakola bwe batuuka ssaawa y'okulonda ne bajja ne bayisaamu emimotoka paka emyaka 5 egiddako. Ndi wano si just kubasaba kalulu kuba manyi last time tetwasobola kutuuka wano naye era Museveni twamuwangula wano. So olunaku lwa leero si lwano basaba kalulu. Olunaku lwa leero ndiwo okola ebintu birala. Sigenda basaba kalulu kubanga mwampadde akalulu nja bagamba bana munongere nekyendi okukola wano bintu bibiri. Ekisooka nzize kubalaga kiki kyetugenda okukolera Busoga, kiki kyetugenda okukolera Uganda yinza okutandika ne January omwaka ogujja. Nzize kubaba pulaani gye tulina ku Busoga. Twalonchize manifesto yaffe ku Buganda yonna, ku Uganda yonna, ku Acholi yonna, ku Ankole yonna, ku Uganda yonna nga bweri. Twalonchize manifesto plan, mega plan ya Uganda yonna. Naye munzikirize engeri gye tuli mu Busoga njogere ku byammwe ebiri special bye tugenda okubakolera nammwe mutye. Eyo ensonga endese wano kubanga njagala mbanyonyole wajje tulaga makubire ne tochi mbalage bwe wa Uganda empya bwegenda okufaanana, then musalewo mwagala kugenda mu Uganda empya oba mwagala kusigala nga mbonaabona mu Uganda enkadde. Ekyokubiri njagala olunaku lwa leero obudde bwennyina wano butono mbukozese okubasaba nti bwe mba munsindiseyo nga mumpadde obuyinza sigenda kubeera nzeka. Nensaba mumpe tiimu egenda okubaweereza, tiimu ey'abaana bammwe, bano bamase wa Lukamba, bano badakitaali, bano bonna ba honorable MPs omugenda otuweereza. Njagala mumpe abakulembeze tugende tukulembere Uganda nga tugenze nga basavanti si nga baboosi. Ekisookera ddala ekizibu kya Uganda, ekizibu naddala kya Busoga bwavu. Ze bwe nali nkula
ebyakabi byonna baali babisonga Jinja, baali babisonga Busoga. Source of the River Nile, Busoga, Industrial Town, Busoga, amasanyalaze gavaawa, Busoga, sukali avaawa, Busoga, naye ku mwezi ku biseera bya Museveni bw'obuuza obwavu buvaawa, embuuza zivaawa, abaana abato abawala abafuna embuto nga tebannetuuka bavaawa. Lwaki ekitundu ekisinga obugagga kyekitundu ekisinga okubonaabona? Eyo answer tulina kugiddamu nze naawe. Ekirungi, listen, ekirungi mukimanyi ti bino si bipya. Ne bwe munannonda ne tukola bino ebintu tekigenda kubeera kipya kubanga byali bibaddewo. Abantu b'omu Busoga wano balina emyaka 4 okweyongerayo mukimanyi. Ebintu ebimu ekitundu ekigenda okusinga okunyumira okulakolanya kigenda kubeera Busoga kuba tugenda kubako bukubi enfuufu. Tugenda kubako bukubi enfuufu. Ebyobulimi ebya wano e Busoga tebyetaaga kugenda mu yunivasite kusoma. Kyetaaga just kugamba ky'obugagga bwa Busoga tubuddiza Abasoga. Wetaaga bwetaazi kukkiriza nti abantu abalina ebyo babeere ebuyinza okubitunda nga balina obuyinza bakekola buli famire oba buli kyandibadde n'ejjagale ng'ebikajjo tunda jasitomalyo ng'obiprosinga n'otunda akaloddo oba n'otunda samu n'otalagiramu ng'okifunamu ku buli mutendera. Naye mumanyi okukunga ebikajjo byammwe ne mbitwala bitunda bulijjo bagamba babeera babagamba mwe mwagala kujjako Museveni mwagala kulonda Bobi Wine agenda kuwa ssente. Bobi Wine agenda kuwa ssente nga ziva mu mukono gwo nga tazikuggyako agenda zikurekera. Ensonga n'abaganda bange, ensonga gye njagala okwogerako yebbula ly'emirimu. Wano tewali mirimu kubanga tebatukiriza kulakolana. Njagala okuba akafaananyi singa luno oluguudo luyita wano nga bakolasi wandibadde teweetaaga kgenda mu kibuga, wandibadde awo wennyini otandikirawo omulimu. Singa buli kitundu kituukamu oluguudo nga kituukamu n'amasannyalaze nga kituukamu n'amazzi, gavumenti oba tolina kyokisaba kirala kyonna kyonna oba osobola okwekulaakulanya gwe ng'omuntu. So tugenda okukola mikwano gyange kubanga tumanyi Busoga abalala waje tulala kirebera ayintino Busoga power.
kati kubanga ettaka lyonna gavumenti nejja kunya embeera ya butonde gavumenti zonna bwezityo bwe zibeera naye wano mu abantu ba bulijjo baagala obassa obwavu naye ate abantu baabwe nga bo be bakozesa ezo bwegrand ate ne bazikozesa bubi njagala obategeeza nti wemu naamala okunonda nendayira mugenda kuddayo mu bibali byammwe omulimu gwa gavumenti gujja kuba kubayigiriza kukozesa bulungi ttaka lyammwe mulifunemu ate nga n'obutonde bw'ensi bukyagenda mu maaso kukuumirwa bambuuzizza nti Bobi Wine abantu b'ebisoko genda bawa ssente bwe boogamba nti baye abantu b'ebisoko Katonda yabawa obugagga mu abantu b'ebugwa eri wano ate mwe muli bagagga nnyo ekitundu wano kye bayita Makuutu yes Makuutu bazuddewo ebyobugagga ennyo nga bisinga ne Golodi naye nga bwe mumanyi si Karamoja si Buganda si wano buli babuzuula ebyobugagga nga bawambawo bantegezeza nti bajja Sali Musale yajja n'abasajja be ne kampuni yaabwe ne batandika okuwa abantu emitwalo 10 nze sibanja ezo sente wadde mwazirya ebyo tugenda bisazaamu ebyobugagga bigenda kubeerammwe bigenda kulakulanya nsi yammwe nga muyambibwako gavumenti ekyo bwekityo bwe kibadde ku byobugagga byonna listen buli mwaka Uganda etunda gold wa billion $2 40% oba ebitundu 4 kweyo gold aba Kasanda Kasanda tewaliyo luguudo lwa kolasi n'olumu so njagala mmanyi nti abantu bonna mu Uganda babanyaze naye bwe tunaatuuka mu Uganda empya kirungi ebyobugagga bikyaliwo kirungi nti tuli bato kirungi Katonda ali kusaidia yaffe ate kirungi nti tugenda kuwangula so byengezaako okubagamba weebiri mweno protest vote gye tugendamu tulwanirira ki tulwanira byabugagga byammwe biibyo weebiri ketulemesa baagala bitwala nga gavumenti twakyogeddeko n'emikwano gyange ne tulaba nti kisoboka mu 2025 tosobola kuŋŋamba nti Uganda erina referral hospital y'emulago lwaki mu Busoga temuli mu referral hospital kuba muto nga nyina emyaka 3 nga boogera ku Jinja hospital sina referral hospital njagala okubasuubiza ti mu region eno y'eddwaliro n'eddwaliro erisinga muno tugenda bikulakulanya bibeere referral hospital ng'emulago omuntu babeere nga basobola omulongooseza Obusoga nga bajjanjabirayo n'endwadde enzibu ennyo abaana bammwe basomye abaana bammwe balina okukola emirimu mu region yammwe ng'ate basasulwa ku international standard ekyo mbasuubiza tugenda kikola twavudde twayogedde ku byenjigiriza ebyokuliisa abaana mu masomero ngenda basaba baganda bange nga bwe nze nga mbasaba mwenna mu bitundu byammwe gye muli mutuyambe mwongereyo meseji eno kubanga byenjogedde ku kitundu ekimunyiza obutaddamu byogera naye mumanye tugenda kubeera n'emyaka 5 nga tukola misana nekiro mondaba ndi musajja mulamu bulungi ndi musajja muto bulungi n'ettiimu yonna yonna balamu bulungi ate bato bulungi tugenda kola misana nakiro okutuusa Uganda yaffe ate tugenda gituusa ebyenjigiriza bazze babyogerako nyinza obutabiddamu naye era njagala mube wano nga mukimanyi nkimanyi bulungi nti emyaka egisukka 7 Busoga University ebadde enzigale Busoga University ebadde enzigale okumala emyaka 7 Busoga erimu ba MP Busoga erimu abakulembeze eno Busoga historically ebadde ng'esinga okuleeta abalooya mwe balooya mu abato myaka gyamwe mulabika mumanyi ba Alex Wise omufumbiro bokka eno Busoga ebadde nga ereeta abalooya abasinga okubeera abakabi kuviira ddala ku justice wakowambuzi ekitegeeza mulina talenti naye omanyi abaana bameka birooto bimeka byobose keepinga university mu region Nzigale kati njagala bakakasa kinga tukozesa amaanyi n'ebyenfuna ebya gavumenti tujja kusupportinga both public and private
educational institutions okulaba nga zisomesa abaana baffe. Bino tugenda bikola bino ebintu bigenda kubeera nga weebiri. Njagala okumaliriza mikwano gyange kubanga tulina okweyongerayo nga njogera ne ku nsonga ey'abaganda baffe abali muno. Manyi nti mummwe abali wano abamu kumwe muli ba poliisi, abalala abasirikale, abalala mulina baganda bammwe oba mikwano gyammwe nga bapoliisi ate nga basirikale naye nga babonaabona. Bannange okusookera ddala abapoliisi n'abasirikale temubalaba nga abalabe bammwe. Bano baganda baffe, bano bakyali baffe, bano twakula nabo. Era njagala okubabuulira nti mu 2021 twawangula mu buli barracks n'aba buli police barracks. Bano abantu baffe babonaabona. Sometimes najja n'okukuuma eddembe namaliriza nga kubi embooko kubanga ali stressed. Nabasuubiza era njagala okusinziira wano basuubiza nti bwe Uganda empya nammwe mugenda kufunamu kubanga owa poliisi n'omusirikale asookerwako ebbeeyi omusaala ogujja kusembayo okubeera omutono gw'omusirikale n'owa poliisi egenda kuba $1,000,000 nga tweyongerayo waggulu bwe. Tukimanyi mukume eggwanga lyammwe ekitegeeza bwe tubasasula bulungi omusaala gwammwe then tubateekeko amateeka kati okusaana ng'otulugunyiza omuntu ojja kumbulira. Abasawo nze ndi mwana w'abasawo. Nze maama wange yali musawo ne taata wange yali musawo wa Bisolo naye maama wange yali musawo ng'azaalisa abakyala nga mmanyi peyini ebeerawo. Omusajja wa bodaboda najja nga afuuyira akagalo omukazi wazaale bulungi bazaala obulungi neyebaza Katonda nga kiringa ekyamagero. Olunaku lwaleero tufiirwa abakazi 20 buli lunaku nga bazaala 20 every day. Bafudde jjo, bafa luli, bafudde leero babagenda kufa n'enkya neluli. Lwaki? Tewali masannyalaze mu ddwaliro, omusawo tali ku duty, tewali gloves n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Twabasuubiriza njagala okuddamu okukibasuubiza baganda bange ebyenzijanjaba bigenda kuba birungi ate nga bya bbeeyi ntono naye okusingira ddala mu gavumenti mu malwaliro ga gavumenti ng'eddagala gye liri ate nga lya bwereere. Bino byonna bye mbagamba ssente ezibikola weeziri. Essente ezibikola weeziri. Buli kimu ky'oyambadde na buli kimu ky'okutte n'eccupa y'amazzi gy'onywa ogisasulira omusolo. Omusolo ogwo tugenda gugoberera. Omusolo ogwo tegugenda kuba gwa kwonoona, omusolo ogwo gugenda kuba gwa kutereeza nsi. Kati ebyo nanga amaze okibagamba. Eyo Uganda nga amaze okibagamba. Uganda nga buli omu agenda kuba yenkana ne munne. Mu Uganda ng'ogendagenda mu Ministry ya Finance osangeyo buli kabira. Osangeyo Abanyankole, osangeyo Abasoga, osangeyo Abateeso, osangeyo Abaganda. Buli omu terigenda kubeerako mbu goli mwana wani. Ojja genda ku parade y'aba generals osangeko general abe Busoga, general abe Buganda, general abe Bugisu, bageneral baba wonna tebagenda kubanga bageneral boogera lulimi lumu ate nga bava mu kifo kyekimu. Ekyo tekigenda kubeerawo. Naye Uganda okugituukamu tulina ekisumuluzo kimu kyokka. Ekisumuluzo ekyo bakiyita protest vote 2026. Baganda bange kisobokera ddala. Twali tubaddeko awo ng'abazungu bafuga ensi yaffe nga tetukkiriza nti omuddugavu asobola okutereeza okututekinga over. Abaddugavu baakera ku makya ne bawangula abazungu. Kati oba twasobola okuwangula abazungu kati ate bano kaakati njagala okubasaba mikwano gyange. Mumaze okulaba wa gye tulaga. Mumaze okulaba kye tusobola okutuukako. Omaze okulaba nti gwe oba wasoma oba tewasoma osobola okukyusa obulamu bwo. Omaze okulaba nti n'ekibali ekiri emanju w'ennyumba yammwe kisobola okukyusa obulamu bwo singa kiba kikuweereddwa. Omaze okulaba nti ettaka kw'oli lijjudde obugagga. Omaze okulaba nti n'embeera obeera gy'okuliddemu naye ya bugagga. Singa oba n'obukulembeze obutuufu mbasaba baganda bange mukunge abantu bonna baveeyo balonde naye si kuvaayo ku luli yokka batandike kati buli omubuulira
munno ekirungi ekiri mu kwenyigiramu eno struggle. Muwagire buli muntu ayimirira ku struggle. Abantu baveeyo mu bungi balonde ate tebalonda Kyagula yekka. Saagala ogambe ekya akasyanze nonze Bobi wano Kanonde tozolaga ku president Kasita nonze Bobi wano Kanonde Katuntu. Tokola era. Tolonda kintu kyonna kya yero. Bana maze banga ddene nga bagamba nti buli omu asobola okufuuka Kyagulanyi. Era ne muno mwennyini mulimu Bakyagulanyi abakazi ne Bakyagulanyi abasajja. Yinza okuba nga sigenda kubeera nangu eyo nga bajja gye muli. Ne buli Kyagulanyi omusajja ne Kyagulanyi omukazi agenda kujja n'akabonero. Akabonero ki? Olaba Ambulera kola ki? Okubira ddala ku pulezidenti paka wasembayo bwe munaalonda abantu abali ku Ambulera mujja kuba mumpadde abantu nange bensobola okugambako nga ne bagezaako okwemamaaza nga mugamba gwe abantu b'ebusoga bagamba katoyina gamba so mutuweereze abakulembeze basebe ne bannyabo abagenda obawuliriza. Buli anajjira ku Ambulera agenda kuba mukozi wammwe, agenda bawuliriza, agenda bawa ekitiibwa. Mwebale nnyo kumpuliriza bamaama ne bababa, mwebale nnyo webali erala kibumba bongere enkabi abawangaze tuzuke twena mu Uganda entyaka for God and my country.